Oluvannyuma lwa VJ Mark okutwanjulira app egenda okuvuganya ya VJ Junior MUNOWATCH nga bulijjo mumisinga firimu za VJ Mark, nkuleetedde ebikulu ebyayogeddwako wakati wa Sekozi owa Gospel Live ne VJ Mark mu interview eyakaggwa. Video mpanvu naye nze njirabye yonna nenkugiramu ebikulu ebyo bye bayogeddeko, ng'ayogera kuba VJ banne, ng'ayogera ku achievement kiki kyakola kati ne pulani ze ez'omu maaso. Subscribe to Rovin Media. Watch up to the end of this video. Let's go. Bwe babuziza VJ Mark oba akyayogerera firimu kati oba takyazogerera, abakubye akakule n'abagamba abalowooza nti siina firimu ze njogerera mpya balindirire ekijja. Annyonnyodde bw'ati. So ezo twazitadde zigende mu public. So abantu tebadde ne bagamba nti Mark takyafuna. Tebakyogera. UFM alina firimu zange mpitirivu nzibu. Mpitirivu nzibu tebajja zimalayo. Just UFM ayizerina. Mpitirivu. Ninga tunoonya time entu. Nga bwe njogedde ku kya app, Sekozi yamubuuzizza nti abawagizi bo obategekeddeyo kaki ku ky'okulowooza ku bya app nga bw'olaba MUNOWATCH. Yasoose n'akuba ebituli mu app ya MUNOWATCH n'agamba ateekeddwa okuba nga contract ze yabakozesa z'abakyenjeege, just bu contract obutonotono, kubanga yakugambye nti app nyangu ya kukola naye video oba okwogerera firimu kuzibu. Era n'abagamba abategekedde app era ebadde eraninga. Wuliriza, sijja muluma mu bigambo bye, wuliriza bw'ayogedde ku app. Ayogerera firimu MUNOWATCH. MUNOWATCH simanyi kya. Kati akuleetera endagaano z'alina ne ba VJ. Bujja kuba bwa kiboggwe nnyo obulagaano. Musabeyo ku ndagaano z'alina ne ba VJ. Muge tuwe ku ndagaano zo. Oyogere ne VJ omugayi MUNOWATCH, ndaga contract yo ne MUNOWATCH. Ojja kusanga obulagaano bwa kiboggwe. Bwa kiboggwe? Nga bwa kiboggwe. Gwokimanyi nti ba VJ bali badde basinga okufuna mu app eyo. Ku MUNOWATCH? Yes. Why? Kubanga app nyangu nnyo kukola. Naye bano abateekako content agitunda. Be balina osinga ofunamu? Yes. App weeri era ebadde etambula. Egenda katimba essaawa yonna. Ngenda bategeeza ng'essaawa entuufu etuuse. Kisaana kyogera kati. Baali babitambuza nti walina olutalo n'ono muto Junior, simanyi eddoboozi lyatambuliramu lifaanana eriryo. Mawulire. Nga mwena kye bayisaawo. Kati olaiza okuba alina kyayisaawo, nze mugambe ki. Naye nga bwe musinkana nze bato bange. Kaakati kano abantu abasinga babadde bakeebuuza nti naye omusajja oyo VJ Mark, omusajja omukulu mu myaka, omusajja ayagala ebyafaayo n'Obuganda, kijja kitya okuba nga alina dreads ku mutwe? Ndowooza question eyo abantu abasinga mubadde mugyebuuza. Kaakati bw'ati bw'agizzeemu. Omusajja ali committed. Omusajja amanyi kye bayita ekisuubizo. Abazzeemu bw'ati, sijja muluma mu bigambo bye. Abantu bagamba lwaki dreads? Dreads nazitandika 2022 February nga 17. Lwaki olina dreads? Nali Tanzania mu lukuŋŋaana nga okuva mu 2000 mbozi ebana. Omanyi nkaddiye. Kati buli kyombuuza kibeera n'emboozi nga mpanvu. Nalina abascout bannange bangi. Scout bunene bwina network emala eggwange lino lyonna. Kati nga tuplanize twali tugenda kumenya rekodi y'okusimba emiti mu nsi yonna. Ennaku z'omwezi nga lumu ogw'omukaaga. Olwokuba nti Uganda, the majority of people are Christians. Twali tutunuulira nnyo olunaku abajulizi lwe baafa, 3rd of June. Nga tugenda kikola mu 2020. Nekitabaawo kubanga COVID yajja. Kati okuva lwe twakola ekiteeso, nali nasuubiza bato bange abamu ne bakulu bange abamu abaali mu lukuŋŋaana olwo, ne mbaga kino tujja kituukiriza. Bwe takituukiriza sigenda kuddamu kusala mbiri. Era siddanga muzisala paka kati. Okuva olwo? Okuva ku olwo. Naye Mark. Bazzeemu ne bamubuuza lwaki olowooza nti industry eno ebuuminze nnyo ku mulundi guno. Kakati no wano waviriddeyo na appreciatinga Kaboshenga n'agamba ye musajja yekka eyafuula omulimu gwabwe era nebaza Bukedde TV
Bukedde TV yatujja mu kubeera abayaaye it is the yasoko to employing yes ne kuwa contract nga vijje ngate sasula era nze kabushenga mmutya iye ngatofayo tutojja genda gwe kasaba ngomanyo kwa vijje yeta kubuza ate wasoma bichisi manyo lina degree he respected the art talent because it was homegrown never to a contract as professionals ye kabushenga kakati bamaze ne bamubuuza ku bantu bano abasatu ddala tuwangana ekitiibwa maka eki musobola oyimirira ne mwekubya ekifaananyi ssaawa zino ngani atoyise naffe tulina ebyobufuzi byaffe tolowooza munaffe tulina byabufuzi byaffe naffe tubirina maka jingo junior naffe tulina ebyobufuzi byaffe naye ate eyo trinity y'amaanyi y'okubuulira ekyo ba mwagala oba temwagala mulina ekifaananyi kye mwalimu yo eyo trinity ogiraba aba basatu balaba edduka nze nkubuulira naye saalonga okuwa ekitiibwa namwosingako n'agamba oyo nze bwennamba nange muwa ekitiibwa ate bwennamba wa ekitiibwa kabeere junior muwa ekitiibwa junior yes byakoze alina byakoze n'obiraba nti you know he has started finding himself ate n'abikugukamu bulungi that alone is enough tuli baaluga waliwo ekifaananyi kyendaba kye batambuza ekiriwa nga kuliko nze junior ne jingo nkiraba nnyo I wish they know where we took that photo mwali luddawo mama nyabo ate nga bagamba temwematira mu mukwano omuyitirirwa omuzibu nga bitulowooza bya magezi nnyo oba kikadde nnyo si kyakaakati nkutidde bwe bamubuuzizza ku kika kya firimu kyasinga okwagala okukola abazeemu n'abagamba nze sikola firimu zensinga kumanya kuwogerera nkola firimu ezigenda okuteekawo landmark oba okukyusa obulamu bw'abantu efirimu ez'ebyafaayo saagala muluma mu bigambo biwulira bw'ayogedde firimu ki ekikyasinze okwanguyira okwogerera esikunyanguira kyenjagala nkola kyenjagala ng'omuntu ate kyendaba nti buli muntu ajja kifunamu ekyo nsobola kifuna ku bintu bibaddewo kati nze ntunula nnyo firimu nti eyo emboozi ebaddewo ebyo byaliwo oba bibaddewo oba weebiri ze firimu zensinga okwagala okukola ez'ebyafaayo balinda application efulume bajja kutya maze emyaka 4 n'ekitundu ekitono ennyo buli wiiki mbadde nkolamu firimu nnya ekyewuunyisa wano yayogera ne ku jingo engeri gy'akolamu firimu za action n'agamba nze ezo firimu sizikola naye oluusi ntula wansi n'endaba engeri jingo gy'akolamu firimu nange nenneewuunyisa muwulirize wano kati jingo yabamenyawo abo bonna jingo yabimenya jingo kye kimufuula unique jingo artist ye tayagala kumanya birala entertainer okitegeera entertainer akyusa akazannyo ye entertainer what I want to tell you he's an original entertainer yazaalibwa musanyusa akatiba yajja nakake ye kake na firimu ya hora n'emunze yahola sijijjukira okitegeera naye ate ndabeza jingo n'enseka nga yabatiisa kikyo kimukutte gwe nenjimalako kaakati bamaze ne bamubuuza ku bantu bano abasatu ddala ani gw'olaba ayinza okuba replacinga gwe mutaddewo amusekeredde n'amugamba ffe abasatu na buli vijje yenna ajja ne sitayiro nga ye tewali muntu yenna wano asobola kureplacinga abantu abo wulira bw'ayogedde okufuna jingo omulala tubyerabire ebyokufuna maaka taliyo basobola okwefaanaanyiriza naye nga oyaba diopo no abeera ye naye nga omulaba yeefaanaanyiriza gundi era ojjaga nti yeefaanaanyiriza ani gundi oba gundi. kaakati kano gw'abadde ayagala okumanya endowooza ya vijje mark engeri gy'ategeramu ekigambo legendi wa sineema
akikunnyonnyodde bulungi okusinziira nga ye bw'akitegeera n'okusinziira ku likodizi ze. Wulira bw'ayogedde. Abalala bagamba nti legend yenna alina okubaawo ne byakoze. Gwe odefining otya legend mu mulimu gwammwe? Obwa legend wange tebuli nti njogera nnyo firimu ng'abantu balowooza nedda. Nze bwe mmanyi buli omu ti omulimu nagutandika ndi omu. Wali abavuunula mu Lukyoli, waliwo abavuunula mu Lunaŋŋo, waliwo abavuunula mu Lugisu, waliwo abavuunula mu Lubokinabe, mu Luswayiri, mu nnimi endala mu Tanzania yonna ntambuddeyo nze. Kitegeera mu Kenya yonna yonna kati ki naye nga gwatandikira wa ku ggwe. That is my legendary status. That is my legendary status alone. Bazzeemu ne bamubuuza nti wabaddewo enteekateeka ez'okuteekawo bato wakati wa vijje tusibe ekikaali oba tusibe ekisaawe kiramba tubayite vijje jingo vijje junior ne vijje maaka n'abalala ba vijje abazzeemu n'abagamba ye takyalimu ebyo ebyekyane kitombo nno simanyi mu competinga n'abagamba ye ng'ani atuyise ali wasenze agambye nti yegwa asobola ku competinga n'abantu bali ku planet level gyaliko takyali ku level y'aba bantu banne wano ku planet Earth never. Mpozi nga bagenze ku maazi oba Jupiter. Wulira bw'ayogedde. Nasuka kubeera Omuganda okubeera Omunauganda okubeera gye ndi planetarian. Kati entalo z'ennwana ez'okuvuganya nabava ku maazi. Buno obutalo bwani asinga tobulimu? Sibulimu kati nze nnoonya ba ku maazi abatali bantu bano bonna Baganda bange. Nze ndi planetarian. Buno obutalo wabubalekera? Mama nyabo nze ndi planetarian, not even a global citizen. I'm a planetarian. So vigala teki kabato. Yaki. Bwani asinga. Mpozi nga abajja bava ku maazi. Kwa kati nze ndabutandika. Bayinza okwesa yabutandika ku maazi nevuganya naye. Ka mu butalo bwammwe buno bw'oku planet buno Earth. Baba ngama tulumba maazi nga tukwata bavijje betulumba nabo nga tugenda. Abasobola maazi. Abasobola maazi. Levo gye tuliko. Bavijje abasobola okuvunula ogw'oku maazi. Nga tugenda kutunka ne bi aliens eri oba bivudde ku maazi oba Venus ezentalo zetubagenda. Awonolese bangi. Olaiko osigadde wekka. Nduuza tutambuleko ndago obulamu bwo butambuze otya wano. Wano tukyazaawo abantu bangi. Kuva mu Bwakabaka bwa Buganda. Ate omuntu omukadde akubuulira bwe byali. Nga tumaliriza njagala okulikogonaizinga Falouk olwa video eno gyatukoledde ennungi. Weebale nnyo weebale ddala bro. Ekyokubiri omusajja ono vijje maaka amaliriza ng'agamba abantu bonna abamulaba nti movies akyazikola naye alina bya concentratingako byakolako era alina essomero eyo liri eyo ku bizinga akyaza abantu okuva mu nsi yonna Europe, USA, simanyi South Africa, ensi zonna ng'asomesa abantu ku ngoma. Engoma existed before even oba 1000 so kyekyo kya concentratingzeko essaawa zino abadde balowooza nti nno talina kyakola kyekyo kyaliko ate nga nakyo kyetaagisa kubanga abantu batono nnyo basobola okudedicatinga obulamu bwabwe okusoma ku byafaayo ebikwatagana ku ngoma. Thank you very much DJ Mark. Thank you very much Sakozis. Subscribe to Rovin Media for the next updates.